Kumakya poliisi yatuuse mu kifo kino amangu ddala ng'etemezeddwako nti abayizi batandise okwekyanga. Bagasimbaganye n'abayizi ababadde abamalirivu okutuuka mu ofiisi z'abakulira ettendekero babannyonnyolewa ezimu ku ssente ze basasula gye ziraga. Buli semisa asasula internship ya mitwalo emeka? Mitwalo 10. Omwana asoma 4 year course asasula emitwalo 8. Bwatuuka ogenda ku internship bamuwa emitwalo 6 oba 4. Ffe tubuuze emitwalo 2 giba girazeewa. Our parents are abroad. They just struggle to get money. And now these people, they don't want to give us our money. We want it. They should allow us to go. Internship boy! Internship boy! Let's move. Poliisi ebakubye mu Ttiyaggaasi okubagugumbula wabula wayise mbale ne badda mu buto. Poliisi egezezaako okubaziyiza okukuŋŋaanira ku Freedom Square naye ebadde nga efuuyira endiga omulere. Akulira ekitongole kya tekinologiya Tikodratogbua azze okwogerako gye bali naye tebamuwadde mukisa. Oluvannyuma Venatius Balyamuleba akola nga Vice Chancellor azze okubakkakkanya naye abayizi batandise okwekyanga era bw'etyo poliisi ne babunya emiwabo. Mukadde kano poliisi etandise okuba omukka ogubalagala mu bayizi oluvannyuma lw'okutandika mu kiseera kino badduse ne bagumba Makerere kikoni gyebazibye bagobagana ne poliisi. Bakoze effujjo mubadde okkuma omuliro mu luguudo olugenda e Kasubi era entambula esanyaladde kumpi olw'eggulo lwonna. Ku luno abayizi tebabbye bintu nga bwe baakolanga mu kwekalakaasa okwalingawo emabega naye ng'abantu baggadde amaduuka olw'obunkenke obubaddewo. Poliisi ekosezza amazzi, omukka n'amasaso gugumbula abayizi era bedda bigira ne bibaggwako ne batumya ebirala. Abakozi ba Red Cross babadde ku mulimu gwa kutaasa abayizi naddala abawala abakoseddwa omukka obwedda ogukubwa munda mu bisulo byabwe. Akanyoolagano kano kamaze kumpi olunaku lwonna era ekiseera kituuse poliisi n'epondooka nesigala kutunuulira abayizi nga bwe bagenda mu maaso n'okukola effujjo.